Omulabi waffe omulungi nkwaniza nnyo nate wano ku UBC TV mu kaseera we tukutuusizaako embeera y'obudde. Omutesitesi nze Lubega Micheal. Enkuba ekyagenda mu maaso n'okutonya mu bitundu by'eggwanga ebitali bimu era we ziweeredde essaawa 3 ez'enkya ya leero. Kotido yabadde wezezza milimitaazi 3.5, Kampala milimitaazi 27.5, Entebbe milimitaazi 12.3, so nga ate yo mu Masaka zaaweze milimitaazi 11.8. Bwe tutunuulira ku bifaananyi ebyo ebikubiddwa ku ssemazinga wa Africa bitulaga ng'omukuubo gw'enkuba gwongedde okuseeseetuka nga gudda mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe, era ng'eyo ensonga lwaki ebitundu ebiri mu bukiikakkono bw'eggwanga bikyagenda mu maaso n'okufuna enkuba. Enkya ku makya tusuubirayo enkuba okutonnya mu nnyanja Nalubaale okukosa n'ekitundu ekyo eky'omwaluwa. Ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira obudde okubeera obw'ekikome nga n'awamu bujja kubeera bwa kiddedde. Wabula embeera eno tugisuubira okukyuka era olw'eggulu tusuubira enkuba okutonnya mu Arua ggulu awamu ne mu Kaseese. Olwo ebitundu by'eggwanga ebisigaddewo ebirala tusuubira nti omusana gujja kwaka. Ebbugumu erya waggulu tulisuubira okutuuka ku degrees 30 mu kitundu ekyo eky'e Kaseese. Mu bukiikakkono bw'eggwanga lyaffe tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 29, ate olwo byo ebitundu ebyo ebyebulunguludde ennyanja Nalubaale tusuubira ebbugumu erya waggulu okutuuka ku degrees 28. Bwe tweyongerayo mu bibuga ebimu ebiri ebusukkansaalo w'eggwanga lyaffe mu Rome ne Moscow tusuubirayo enkuba okutonnya, so nga ate yo mu Nairobi tusuubira obudde okubeera obw'ekiddedde. Olwo mu Dubai tusuubira nti akasana kajja kwememula nga n'ebbugumu erya waggulu lijja kutuuka ku degrees 44. Ebyo bye tukujjidde mu kitongole ky'eggwanga ekivunaanyizibwa ku mbeera y'obudde wano ku UBC TV. Nze Lubega Micheal.